po jako akawuwo kitegeeza tasobodde kusasula rent kakati ate landlord yali mu kumuwula. Ng'omuggalo gusemberedde okuweza emyezi 3 n'ekitundu bukyanga guteekebwawo bannayuganda bangi abagulozezzaako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga buli omu agulojja bubwe okusinziira ku ngeri gy'agulabamu. Kulembeze w'eggwanga ng'era nga mukubira omulanga nga poliisi etukwata bubi nnyo era nga yeyanviiriddeko okutuuka mu mbeera eno. Mulanga gwe nina eri poliisi y'e Luweero terina kyetuyamba. Mu disitulikiti ey'e Luweero abaayo tuwayizaamu nabo era ne batulombojera akawonvu n'akagga ku ebyo bye bayitamu mu kiseera kino eky'omuggalo. Atuwa emmere, atuwa obujjanjabi, mu malwaliro amanene atuteereyo eddagala. Twatuse n'okugenda okulowooza okugenda e Kasana nga teri ddagala. Bagala tuwandiikira ku kitabo tusaleko. Ekibuga Luweero kisangibwa kilometers 6 okuva mu Kampala era ng'omuntu kimutwalira essaawa 1.5 okutuukayo. Eno gye tusanze Claudia Narugo ow'abaana 4 nga mutuuze mu Kizito zooni e Luweero wabula ng'ono omuggala guwanda lulusu anti wowulirira bino ng'ali ku ndiri apooca na biwundu oluvannyuma lw'okwokebwa ebijanjaalo bwe yabadde agezaako okwebalama abasirikale ba poliisi ng'ava okuyiggira abafamire y'ekyokulya. Tujjayo emitwe okufuluma ng'ab'emiggo bazze baali 3. Omu n'akuba ku luggi waliwo enkolera ku dduuka lyenkolera kawabweru nga mukyala ali munda yeggaliddemu ow'edduuka n'akubako omuggo. Ababiri ne bajja eno gye tuli kati bwe bajja gye tuli mu kayumba mwe twali wafunda ne bagala otukuba kati nabano mu kulwana ennyo baagala okuggalawo be twali nabo. Sigiri ne baginyeenya neyewunzika netandika okufukirira ffe abagudde wansi ebijanjaalo byali ku sigiri. Ono nno si ye yekka atenda omuggalo wabula ne Nalukenge Rukiya abangi gwe bamanyi nga nnamba emu agulombojja bubwe oluvannyuma lw'abapoliisi okukuba omwana we wamu ne muganda we nga bano babasanga ku kabalaza ne batandika okubayisaako w'embuya ng'ono bw'ati asabye pulezidenti abayambe akome ku basirikale be naye bafa. Nkwata gye batukwata mbi toyinza kunga nti omwana ali ku lubalaza asitudde mwana munne omusirikale naluka n'okulinnya ku lubalaza n'akuba omwana omuggo ntidda mu nnyumba. Kitegeeza mu nsi tuli momboze batukuumira manju tetukyalina wakubeera. Kyannumako olwo nakaaba amaziga ntunuulira muganda wange aleenya omwana bamukubye omuggo budde bwali bwa kiro saasobola kusoma linnya lya musirikale owulidde naye olunaku olwo mukama waffe akulira poliisi amanyi abaali bitte ku ssaawa eyo. Wano Claudia naye wasinzidde n'akubira abazira kisa omulango ogutakungula eri abo bonna abalina ke balina bamutaase asobole okuliisa abaana wamu n'okutaasa obulamu bwe kubanga kati ali mu mbeera nzibu nnyo. Ne tujja nga bwe tulaaja natubagamba naye tujja okutuusa bano abaali ku mulyango lwe bafuluma naffe ne tulyoka tuyimuka wansi awo okweggyamu engoye nga tumaze okujja. Zira kisaba ndaba mu mbeera eno mbakubira omulanga buli gwe kikutteko eyo awulira obulumi oba alaba obulumi bw'endimu okunyamba kunzirukirira mu by'eddwaliro kunzirukirira mu by'endya mu buli mbeera gye ndi mu kuba nze maama nze taata. Mu mbeera eno Dennis Ssekabira omu ku bazira kisa agamba nti abantu bangi abakoseddwa nnyo olw'enneeyisa y'abasirikale mu bitundu eby'enjawulo bw'atyo kwe kusaba gavumenti ekendeeze ku bukwakkulizo obuli mu kafyu era wano yeeyamye okugira nga awaayo ebisale by'eddwaliro omukyalo n'asobola okujjanjabibwa. N'okusingako korona tunafuna keesi ya korona yonna ey'omuntu afa mu ggwanga era tetwagala kibeewo naye bantu bangi nnyo bafudde nga bafa olwa poliisi bafa olw'amagye bafa olwa LDU bafa olw'obutasobola kugenda mu malwaliro ate korona nga tasobodde kukitukola. N'olwekyo ndowooza nti gavumenti eno mu budde bwa korona ebadde mbi nnyo n'okusinga korona. Yaduumira poliisi mu disitulikiti y'e Luweero Abraham Tukundane alabudde bannaluweero okwongera okumanya nti kafyu ekyagenda mu maaso bw'atyo n'abasaba okwekuuma wamu n'okugondera ebiragiro ebyassibwawo omukulembeze w'eggwanga. N'olwekyo njagala kusooka ate okukubiriza abantu babeere nga bagoberera amateeka ga kafyu bayisawa emu buli omu ng'ali wuwe
ekituufu ensonga eyo ey'omukyalo oyo nagiwulirako nga naye omukyalo oyo bwe balaba poliisi ngeze ku implementinga na ku enforcinga curfew time omukyalo oyo ne banne badduka bwe badduka ne beekweka mu kayumba ako kaali kati nate nga walimu esigiri ya bijanjaalo. Ndi Barbara Nabukenya ku lwa ABS Television. Ndowooza bawera abangi ne bakonda esigiri yali wagguluko ndowooza ng'erina levo gyeriko neegwa ebijanjaalo ne byokya oyo omukyalo yatya buti nadduka kubanga baali ku mirimu ekiro saawa ndowooza nga 2